So the politics eri mu bayimbi, politics ali mu mupiira, politics ali mu makyaki, asinga ali mu byobufuzi. Nze sirabangako wantu wali byabufuzi nga bayimbi abo. Ekiro n'obasanga mu state house. N'ogamba kaakati mu abayimbi mu state house muzze kolayo ki anti kaakati tuzze kunoonya sako. N'omanya nti bano bawedde. Politicians don't give solutions. Oba ekintu ekyo abantu tebali kitegeera. Bannabyabufuzi tebagaba solutions. Bw'ogenda ewa munnabyabufuzi politician to get a solution, agenda kuwa political solution. The music industry doesn't need politics. It needs all stakeholders. Abali mulimo ogwo to sit and have a common consensus. Is that hard? Kubanga eriyo abatakyayimba, abasajja ab'amaanyi abo ba message. You can go and consult them. Tunu abantu abaweebwa ekitiibwa mu music industry omwo. Nga nanga I respect them. Are they on board? Ekyokubiri ebibiina bisuso muyina WUMA, muyina UPRS, simanya muyina MRS, simanya muyina PRS. Why do you have all these? Awa katogo konna we katandikira. Because WUMA is the mother. Abayimbi kye bazimbye kuva 218. You can't sideline WUMA. You can't sideline what the WUMA ine ebizibu byayo. You can't sideline them. Newadde ne WUMA naye era manya abagikozesa. Big people. Joanga Cindy ayogeza maanyi. Ned Kenza ayogeza maanyi. Awo ng'omanya. These ones are consulting politicians. Wani omanyira abantu nti bamnabyabufuzi be babawudde. Buli omu aba ayogeza maanyi. Do you know me? Cindy nga yayogedde awo. Oyinza okugamba yasoose okuyimba mu Uganda. So it's really absurd for them as musicians, and it's not funny. Okulaba nga omulimo gwammwe muganya okugutereza. And by the way, abayimbi bansesa. These are respectable people. Wosange Dikenzo one-on-one. Olowooza yasinga okutegeera ebya music. Naye ate bw'oyogera ne Cindy, era naye ovaawo okkiriza nti she has a point. Kati I don't know why they have refused to have omanyi mu negotiation obaako kyofiirwa obaako kyofuna. I think that's what the problem is. So bayimbi bannaffe oba abayimbi abali eyo, it's high time you stop looking for solutions from politicians. Music industry ejja kutereera. You'll come on board. Nekati fina masanyalaze ye yavuddeyo mu federation. Naddayo mu WUMA kati yali agenze baketta. Ebintu bikwewunyisa mu ggwanga kati mu federation. How can you sit with people you don't nga tokkiririza mu bintu ekitegeeza wali oyo fina yali agenze kettabali. Anyway, lwakuba Kenzo is my friend. Basaagala namuyisaamu gaali musajja wattu abonyeebonye amawulire gakubye Kenzo. So but all they think waliyo sente. Ejja nabadde ku program ne Saimo waliwo TikTok bamuyita Mukunja. Is it the name? Mukunja. Azanye ebintu byembiraba mwagala nnyo nabaddeko jjo naye ku TikTok. Abantu ne munvuma. Because idiots have become many. Mukunja abadde agamba mbu TikTok y'amaanyi. Era yezimbye abayimbi. Simanyi ba TikTok kibali mu mutwe. Betwala nti bamaanyi era bakitalombo baserebu. Mwerimba. I looked at the other boy. Nga zonna points zawa za kisiru. But mu society ensiru is intelligent by the way. Nze yabadde alabika ng'omusiru because most of you don't know what media is all about. Media is far bigger than okujja wano n'enjogera. Abasoma mass communication mukimanyi. Media changes people's perception. Media is a battleground of interests. Amawulire eddwaniro. But these young boys abali ku TikTok
bwawezaayo emitwalo 2 alooza Uganda emitwalo 2 abasinga obungi n'amannya gaabwe tegasala katanga. There is one TikToker who is known. Nedda we engeri we bajja ne boogera natulidde TikTok oli n'amanyi ne ganzigwamu n'engamba eno stage naffe twagiriko neeyisima. You know, there is that imperialism ekuyingira mu bwongo that comes with views. Osigera omuntu waliwo ekyo ekijja ng'olina views nyingi n'olowooza mbu Uganda eri mu bantu Uganda ya miliyoni 5. Abamu ne bwe mutambula ku street terinaayinza kuyimiriza nti njagala TikTok atambule mu Kampala waweebwa muwuubira. That is an app. TikTok app nga bw'olaba Facebook. Kati leero threads yazze. Ababadde balina following ku Twitter bagenda kulagawa, bagenda goyingawa. App zijja zikyuka. Si gwe ow'amaanyi, technology ye ow'amaanyi. At one time waliwo buli fashionista we yabeeranga ku Instagram. Ngera oba otunda ngoye nga toli ku Instagram teri agenda zigula. Where is Instagram? Waliwo n'ekiseera abantu balina amaanyi mangi ku Facebook. Ne Facebook amaanyi gagenze gajiggwamu because other apps have come. Nete bakulimbanga mbu mwe ba TikTok muli b'amaanyi. Omwana yangambye mbufa abazimbi abayimbi. Are you stupid? Goyinzo zimbo omuntu lwaki temwezimba? Ba TikTok abasinga temwina sente. Musula njala ne renti yababula. Muwoza mu abazimba abantu. TikTok is an app. Of course it's a platform. The way you use it, ndaba nyono omwana Mickey. There is Jose Chakala. They have a following because by na content omulungi gwe batunze eriensi. Here we are selling content. Target market yerichi. We are not selling, we are selling content. Bonaba ne content omulungi. Ne woba oli ku Instagram, ne woba oli ku Twitter, you have a following. It's not it oli w'amaanyi. Abantu okugoberera oba olina ekintu, you have something unique ekyokola. People cannot follow you nga toyina. Kivula abantu mubeera ne following omuntu oyinza okubeera n'abantu emitwalo 3 ku TikTok naye nga abakulaba bali 100. Okitegedde nze Junior wano ninawo emitwalo 10 muliko 4. Muliko 4 kati malenga Junior ndi w'amaanyi. Omwana oli simanya ye mukunja era society ya feno aba bana ba TikTok betaaga okuddayo basome mascom ne sekita ya mawulire gye balimu tebagimanyi. Balowooza mbu media kuwogera bwogezi. There is a lot about the media industry. Nebyetaaga wasoma. Perception change. The role of media in politics. The media and intelligence. How do they relate with intelligence? When you don't go to school, ebintu ebimu ffe byetwogera mutulabanga abalalo. Era natunulidde, but it was good. I rarely do programs n'abantu abatali ku ntegeera yange, but I always learn things. Okay, that TikTok Omukunja nina bye namuyigiddeko. They are completely in a different world. Banzijukiza ebiseera byange neeyisima. Naffe twali tumanyi tuli b'amaanyi. But actually twayirimbanga. Nga tumanyi views. Mbu oba ne views obeera star. That's a lie. These are platforms. Era abantu bangi nnyo abazizzeeko ne baba ne views. Aye ne zimala ne ziggwawo. So abantu bakyakola apps endala. Sigera. TikTok terina maanyi. Mbu alien skin TikTok yamuzimba weerimba. Ebyazimba alien skin sympathy. Bangi nnyo abawagira alien skin nga tebali ku TikTok. Nina abantu bangi bali Masaka. Bawagira alien naye nga tebali ku TikTok. Tosobola kusaanyaawo radio. Abana Uganda basobola oteekako data. Mu Uganda tebawera bukadde 2. Kyovola binabe bandaba. Ku bukadde 5 bw'abana Uganda. You are 454. Where are the others? Where are the other 50 million? Bali wabana Uganda. People cannot afford the data. So radio ezo zolaba zi CBS zibit zikuba n'okusinga social media eno.
Because they reach deep in the villages. They reach deep in the villages. Muve mbetu yokwerimba. Abantu enyimba bakyaziwuliriza ku radio. Jajja wange ali mu kyalo e Masaka. Ne baneiba baba muliranye tebalina data. Kati olaba internet yesumbu wanza ali e Kampala. So it's not TikTok. Era ali ni skin yaliwo ku TikTok nga tannakikuba. But sympathy. Ne Bobi Wine TikTok yamukola. So it is TikTok that made Bobi Wine. Don't be stupid. These are apps. Abantu babako n'ekintu ekiri unique ku bo. Banyi nnyo bali ku TikTok. Mwenga temufuuka ba superstar. If TikTok makes people, why are TikTokers not superstars? How gokola otya abantu nga gwe toli? Bwe munategeera technology abaana ba TikTok mujja koma ensi okugirabanga abataasoma. There is a level of thinking joyjo okuddako. President 7 TikTok yamukola. Bufe faba omuyimbi kyebayita okukola omuyimbi kintu kinene. N'okusinga olowooza. Gwe TikTok bajja kuwa oluyimba olulungi. Nga lulungi. Waliwo ennyimba ba TikTokers ze batradinze ku TikTok abantu ne bazigaana. Because society is a marketing place of ideas. People pick what they want and leave what they don't want. Ne boona trading so oluyimba. Waliwo amanya ge tusibyeko abantu mu media ne gagaana okutunda. Nga TV yetu olaba ezo programu z'olugamba ezo zaanikati zaayinanga baserebu be zaatusibangako. Ninga serebu talina nnyo kyamaanyi. Era erinnya lyagaana. Okitegedde ngo tubasibako bantu naye ng'ogamba omuntu ono lwaki bamutusibako. Tegasukka COVID yagamanya. Okuwangaza erinnya teba app. Oyo alien skin aliko favor. Ekyafula alien si TikTok Uganda. Batubisiga obugite balina ku TikTok. 30K is not Uganda. Emitwale 3 Uganda milioni 5. Alien yafuna abantu emitwale 5. Abawagizi ba Palaso be bawagira alien. Ekyo ba TikTok era kyabalimu okutegeera. Abawagira alien tebava mu ggulu. Palaso's supporters. Goloza bava ku maazi. Palaso bw'amala okuba alien. His own supporters is again agenda ku Freedom City. Nasanga abawagizi ba Palaso bangi. Kwa mu Uganda abawagira music bebamu. Bavudde Congo. These are the same Ugandans. The same Ugandans who are supporting the Palaso are the same Ugandans who are supporting Alien. Amabala ga Uganda nga wagatambudde. Nove Kololo. Noda Noda Bandana Rise Bugolobi. Same faces. Abachakala mu Uganda bebamu amafesi gegamu. Ero oyinza okuyingira mu bbala mu Uganda nga bonna obamanyi. Beba ne Uganda bebamu. Bamanya sawa nya bala akyerikwata. Ne babeerawo okuva ku sawa nya mukaaga ne bavaawo ne bayingira eddala. Era mu Uganda oyinza okugenda ku bbala eryakutte ku sawa nya nga ku mukaaga kkalu. Kyobadde okimanyi. Oyinza okuyingira ebbala n'ofuluma nga olirese likutte kunya ku mukaaga nga bagenze. Bali walala. Ate ne babeerawo mukaaga mpaka 7 ku 8 era waliwo eddala. They keep on migrating. Beba na Uganda. Abawagira kamiri era bebaliye. So mubitegeere, you are not celebrities abana ba TikTok omwerimba. Abamu temumanyikiddwa. You are just known in your families. Tebabamanyi. Uganda tebamanyi. Temuyina kye mwakoze na kubamanya. Nammwe muli baserebu okuvadde. N'ekigambo celebrity kiriwuzinza meaning. Oyina bakadde 10,000. Be bakulaba kati obeera otya cerebru yale. When people are watching you are abroad.
mugende ku app zammwe zijja bawa audience yammwe wajeri mujja nakutya abamu abalaba bali mu Afghanistan nga wano mu Uganda tulina awo akulaba era njagala ba TikTok leero mutambule ku luguudo tambula wawulira yakubira bayojje nkuwe sente abantu bakoze ku ma TV mainstream media bayita mu luguudo nga teri abamanyi. What about you? Gwatu abana bano berimbye naye mujja sibira makomera mzemba era namugambye oyo Omukunja ne mugamba Omukunja nga mama Fina bwe yakuwadde sente dayosome mass communication umanye sector gyodiringiramu bintu bibiri ojja kufa obosibire mukomera muvuma abantu kya TikTok azigaza amayize nze Junior nasigala okubagamba mazima. I tell people the truth ne banchawa. Irazo yo umwana TikTok nage I take no offense. After time stage jaliko na feje twaliko nga twakajja ku social media. Stage je baliko na feje twaliko. Fetwa kubanga views ne yisima nga tuza ufa basalira wa society. Netu ina topics ze twakulanga ne yisima. Abantu ne bazigana naga nedda Junior ku kino walimbye ekituufu kye kino you can't downplay newspapers munsi waliwo kye bayita authority no authenticity oba aba TikTok ebyo mubimanyi authority no authenticity mawulire nti Junior asobola okwogera ekintu ne new vision n'ekikuba batwalani who has authenticity and authority. Of course, it's new vision. Chovora banga bogenda kuemba sokuwa visa batunulira articles za mawulire ze bakuwandiseeko size weewandiseeko kibaita authority. That's why my father abadde ku media for over 30 years is an authority. Ayogera ekintu nga kipya nnyo mu matuugo olw'okuba obwongo bwo bunafu noga atamale Mirundi Jr yalimba ne waita we naku 2 ne kibaawo. That's an authority. TikTok temukiyina. You don't have research. Omanyi waliwo abantu okulaba naye nga bakulaba to pass time. Omuntu ali stressed ninga byogera tebabitwala ekintu ekyo kimanyi nti kisoboka nga you come every day but people don't take you serious nga tebakutwala nga ko serious nenga they watch you is that to relieve stress. Some of them, some Ugandans have nothing to do. Now I can end what Junior mulabe nenga nobody courts you. Nga ne ku mainstream media teri ayinza kuyita. You are not an authority. Oyogera ngambo. Na twawulidde mu government babye sente government kinene. Cheke kati twawulidde yo mu ministry ya finance sente zabuze. Ministry ya finance kinene which department you don't have. Kakati ebye ngambo. Sigma wulire. Fabye tuli musima wulire. Tuzanya mu buzanyi. Chovora kiriya kivubuka cha TikTok kyava ne kigambo kikolagana na ADF bakikwata. You remember that boy? Eyavayo nga bakubye somere kasese ndagaba bali yose ne bali kuba. Yagaba abadde tamanyi kyakola. Yaga tumusonyewe because they didn't study media. So it's by the way a global problem. The whole world, every category of mine is a journalist. And everybody can break a story. So it's really Ronnie is a good